Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Omulembe guno gonna gwononese si lwa bataata. Omulembe guno gonna gwononese lwa bamaama. Bamaama balina ebintu bibatakoze mu baana. Waliwo kati bano omuze ogutandise ogwegugumulirawo nti omwana wange wa kiso. Oba ekintu ekyo waliwo kiwuliddeko. Abazadde abaana abo ab'ekiso balina engeri bagamba so omwana wange temukonako omwana wange wa kiso nina omwana wange kale n'akuza omwana nga talina kyamutadde munda amukuliza ku lubaya wa kiso. Mwana wange wa kiso takono ako n'agenda ne ku ssomero n'abagamba nze omwana wange omunamkuba mujja kulaba kacyakanvaamu okuboota omwana wange. Era nsiba mpulira abazadde bamaama ennaku zino bagamba nze maama nze taata kantunule mu kamera tosobola kubeera maama nga ate gwe taata tekisobokera tekiribaawo tosobola kuzannya paati taata gy'azannya. Era mpulira abakazi antabeerawo kankubuulire esi maama wo paati gye yazannya kitaawo tasobola gizannya. Omwana akuziddwa kitaawe wanjawulo nnyo n'omwana akuziddwa nnyina. N'omwana akuziddwa nnyina naye era wanjawulo n'omwana akuziddwa kitaawe. Buuzaako wonna osinza okuba nga otwala. Thank you so much. Okola kyamaanyi nnyo. Emmotoka tabeera kakosi emmotoka temugirayo naye nga bambi babuuzaako bamwe nnyo okuba nga mutulabira mu ggwanga Uganda abatulabira mu nsi ez'ebweru mwenna bambi mwebale nnyo. Ntwala omukisa okwebaza mikwano gyange wammanga Nambiru Ann, thank you so much. Brenda, Julie Love, Ivan Wakozi, Douglas Freeman, n'abantu bangi bambi abatulaba bambi ba Fati, yes, ba Senyonjo David, thank you so much. Abamwanyinaze bambi mwebale nnyo twagala abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala ez'ebuwalabu eyo mukola kyamaanyi abaana abakolera eyo mu ddungu mukola kyamaanyi. Saudi Arabia, Dubai, walala awo, Bahrain, Oman, Qatar, wonna bambi thank you so much. Iraq then ate tuvaayo ne tugenda ko UK ne tugenda ko France ne tugenda ko Italy ne tugenda ko Sweden ne tuvaayo ne tugenda ko America ne tugenda ko Canada ne tugenda ko Romania. Waliwo Fahad Sebulime bambi mwebale nnyo kubanga mwekutumye ku mukutu guno. Mukwano gwange Ali Sham naawe oli Kata, thank you so much. Tusiima okubanga mwekumira ku mukutu guno ne mutwagala naye nga ntwala omukisa okugamba oba mpya ku eno channel please subscribinga nyiga ku subscribe button yawo ate era onyige ekkade so buli video ejja wano tuba tugiraba naye nga olunaku olwali tugenzeko mindset change era nga negatiddwako omwami Segawa K Douglas omukugu mu nsonga z'abaana munnamawulire ebintu ng'ebyo life coach byonna nga tulina ewa tusanyusa okulamisa nange nsanyusa okusanga esi obulamu bugamba ki ndi wano sigamba ndimu ko senyiga lwakasana kano katabadde osekaki owange emmotoka ogyagadde mulala ffe twagiwummuza ffefe nyini wano tubadde mu mboozi nti bantu sente zibuze nemwana nayita emmotoka eringa omuntu muganda wange naye oyinza omusanga nga eri mu bbanja. The problem is abantu kati bafuna ebintu at giyitibwa high purchase nti bamuwadde asasuddeko ekitundu naye nga azaayo buli lunaku. Actually someone told me nti wawe ennaku ezo nti abantu bayita bintu bingi tebamanyi ki nti omuntu oyo gwogambye nti asirise yeeraga nti ayita mu bingi okitegeera manyi ki nti omuntu oyo ali eyo gw'oyita stingi mbutavaako kake gomanyi ki byayitamu omanyi looni ki gyali mu kusasula sibambagamba gwewegombesa naye tali bulungi buli muntu alina ebizibu olwokuba tajja kujja kukabirira. Yes, people we are inside the houses naye namaze okulaba gy'okoma okula n'ebizibu nabyo okweyongera bitomera ate abatannazaalako ndaba na bizibu bitono nnyo naye bantu abayinanga waliyo abamulyako baana kati wana baana bagenda kuddayo ku masomero. Emitima abazadde gibatwakadde embeera si nnungi babadde beekalakasa amaduuka bagaggala amasomero gaagala fees 85% of the fees naye neweebuuza zigenda kuvaawa nga talina waayina kuzijja naye agenda ate mu looni kyovola kati mu institutions buno bwa microfinance bukola ssente empitirivu abazadde tebalina ssente abaziina well and good baziina n'abataziina be bayitirivu mmera ajja n'atwala ettaka lyo
ng'owulira nti wasingayo ekyetuyambe batugambye eddaga mu tetuddamu kuziteekayo kuba neyange yali erugenzi nokyosasula nina gwe neewolera esi bannaye mwe kantule mu kamera wano abantu babi esi tubadde ku megawo just of recent nina omuntu gwe neewolera miliyoni eza kundaga muntu yange omuntu yasasulako just emitwalo aga wallahi naabula wallahi esinze mbadde nfiibana n'ebbanja for all this long nsasula ssente z'essaalya okitegeera okusobola okuddamu ofuna endaga muntu yange sebe endaga muntu yange bagikwata omusajja n'aŋŋamba omala kuzimalayo ssente bayidawera nga n'omuntu gwe neewolera ssente n'omuntu gwe neewolera ssente namweyimirira sijagala nti gwe nawe mu banka emu obeera atagana kusasula jula oweeyimirira omuntu oba gwasasula wali buli kaseera nga bakekula kuli mpozi kwene gwe nowalinagonamuleetera poliisi omanyi nze siri wakuzanya nze nanoonya omukazi n'abula mukazi wuuya omukonjo sijja kulimba oba yaddayo waabwe nze negunogona ekinyamba ebbanja nalimalayo naye esinasasulira ebbanja mu bulumi ate abantu bazibusa abantu bali bufana nati natunuulira omukazi bambi omuntu akusanga ku banka nagamba nyambo bwoba tokimanyi olina ampu ng'oli culpable for that oli bambi ajja nina omwana bawange yafa kituufu bawo yafa twali tukola ffenna ayina ndimuteekako float biki nga obimanyi bizinesi eyo gye twalimu by then andaba bambi astrivinga eyo bizinesi erina ebizibu simanyi tuuka ku mashini nga babatemyeko 10 omugaga nagamba sente go wazitutte baneze egundi esekita ngita kati buli muntu ndaba agitya abagagga sente zibulira mu bbanga awo nogamba bannange ate walifa abakozi be baali bakozesa oh god omugaga tolina kyomugamba bayagala zize buli shote gy'obadde okola neraba nti gwewakikoze atema ku musaala kale kwegamba ebintu bya sente nze by the agency banking teri aginyongera mobile money n'ebintu bya banka kati byonna saagala ebyo kati nkola mu sente era naye bino byo tutunda commodity n'olabako naye biri nti sente ye liquid ye kaje muyine flowing omuntu gwe nalabya wetogenda ku bintu bya looni ebyo ebintu bya looni ebizibu nina omuntu gwe kazi ka video nkalaye ku TikTok olunaku olwaleero ng'omuyaye manerenda ku kyalo but it's a Nigerian movie stuff kati nga abantu bajja ne bamwewolako kati ng'omuyaye ojja nga njagala kwewola sente mmeka miliyoni ng'abako wagenda ngasoka asabirako njagala sente zino tazifuna ebintu bye mutuka njagala njitwala umenga asinzeyo motoka ate when it comes to money lenders it's funny endagano gyokola ntunzi obadde kimanyi ekyo by the way endagano gyokola oba otunze wawola miliyoni 5 muyaye natwala motoka ya miliyoni 2 nonga emotoka yange eno njiguzizza gundi era waddembo gikozesa nga wajagala awandiika gwoba tolaba anti yendagano jukira okay the problem lwaki abantu abo bagenda mu money lendering process ya bank mpanvu muko ate nekiraba money lenders bano byebintu byabwe kasito wandiika oba omaze and another thing obira mu desperation oli mu kizibu olaba nga bano bukabe balina okubailinga out kati olwokuba oli mu desperation oba olina kuwandiika buwandiisi ese ebintu bya sente money lender nga tatwala sente kali wali eri mu firimu ndabye muyaye ng'asabira ddala omuntu aleme kufuna sente z'emmotoka agitwale because omuntu aba akoze miliyoni 5 akuleta emmotoka ya worth 20 millions what do you expect naawe nyini oba ojagala okujjako ng'olina omutima ese olaba ensi kati nga bwetulola kati erabika ng'erimu eddiini empitirivu ate muli naye ekizikiza kiri mu bintu awo bizinesi z'olaba eziyimirira myaka 10 mu kibuga awo si njereere kambayo ka story kamu katono olabe waffe ye Luweero abamanyi wabusana ku lusozi Walusi bamanyi ekibeera yeero abantu bajja bava mu kibuga bizinesi zaabwe bane ese abantu bakola ebintu bizinesi zaabwe okuyimirirawo ese njagala wetegeeza akaduuka kemwalina ku kyalo nga katandika n'amaanyi mbooza wetawo emyaka 2 kaba kakyaliwo kakyayimirira okujjako ng'oli baaba era twalabanga ku kyalo ng'omuntu awangazizza edduuka lye ng'abantu abakulu bakimanyi nti mwami tono oyo omulaba si mwangu
oba kiraba business nzibu nnyo kuba ne competition nayo eriawo tetudde n'abakuyiga nabo bangi kasaba kulaba nga otutumuka kale kwegamba obulogo bw'ebigambo obw'ebikola eno bye baleeta n'abantu nabo okusuula obutagaliza byonna n'agaaso olabaka n'abantu munaye waliwo yanyumiza nti ne bwe yali agenda ebweru talina gwe yagamba kabe ne mukazi we yamuleka na mbulire nange ndibanga mujjanjaba kubira bukulisi yagamba ne nnyina teyamugamba nange sijja kwogera nange nja kulagala glass yes natuse America Nene ebintu byetefunika naye Katonda wange we ndituuka olunaku nsaba eyange ojja tuuka omuntu abenga atandaba nga yogandi go naye sina gwe nja kusiibula nange ge mazima kuba kati buli omu mwekengera people are bad ate togera kukubomba tugenda kulekaani bajja kubeerawo bakagundi tebagenda anyway tupeeyo naye nga anyway thank you so much tutandikirawo because amazima gali nti ku kintu kya loan zifuuse loan actually I should get time kuba manerenda batubulire tricks zabakozesa okutwala sente ababbi tebajja tubulira oyizo funi yabivaamu babbi nnyo oyizo funi yabivaamu njagala victim be bayitirivu Allah be bayitirivu saagala gwenga olimba oli abatunga ebbanga lyaggwako ng'agenda okusasula I want someone nga wallahi bakuba mu butamu mumanyi ebintu bantu bangi bababbire mu butamanya so things of that sort because I always tell people awe tulina okutandikira okuyamba abalala wekiba kyakutuukako so that's how wetujja okukikola but anyway tulina essegawa era nga olunaku olwali tugenzeeko mu parenting and guidance so ekiri tuli mbaana tuli mbaana wesinga okutegeera simanyi lwaki naye njagalawo nnyo tuli mbaana lwalako lwaleero era sagala nnyo mwewuunya ebintu bino bibona ku mmeeza tulina amayinja waliitu leero nange sibitegeera bajja kubitegeera naye nga ekiri nti essaawa yonna nange kadero ndimu naye twagala twogere ku baana Douglas church tuli ku baana olwaleero njagala twogere ku baana nti biki ebikyuse mu nkuza y'abaana mu biseera bino kati tubyawula tutya abaana bedda bakozibwanga batya ate ebikyuse ku baana b'ennaku zino bali mu kukuzibwa batya we njagala tutunulire awo abatulabaako S Media UG ku nsonga kiyitibwa omwana ffenna tumanyiwa obwange gye tusobola obuteeka obwange gye tusobola obuteeka tubuteeka ku bazadde right kasooke mbabuulireko ku maama ono engeri gy'akolamu ebintu bye okumanya bamaama bankizo era kyova olaba tuba celebratinga nnyo just of recent tuba ku celebrating a Mother's Day right twalina sente akuyogereko twatako nga batulabye tetwatunyeganako maama wankizo mu bulamu bw'omwana bw'ati pozi balirwadde mwezi guwedde guno gwennyini if I'm not mistaken ogenda okulaba nga maama azaala omwana ono tetujja kuyita makulu amufunyata byonna byonna tubimanyi naye obwongo buno bwonna nga bwabuzadde n'omwoyo guno yagutegeerera yamanya nti kati wano wakaluma ko tekoogera oba ntegerekeka yamanya nti kati keetaaga okukyusa wano kakooyewo oludda olumu kati keetaaga okukyusa maama alina omubiri ogwe gwa owninze alina n'ogwoli gw'alina okutegeerera oba ntegerekeka akaana kano kamanyi maama waako nti omuntu omulala ne bw'anajja n'akasitula bw'ati ne kamutunuulira kamanyi n'olusu lwa nnyina waako omuntu bw'anajja n'akasitula nga si maama waako kagenda tuleka kakaabe oba ntegerekeka nti ne kale na maama n'alaba nti olubuto kaluddewo nnyo okufuluma n'agenda n'ayenga obudagala n'abugaya mu kamwa n'abuwandamu n'ogenda okulaba nga kafulukuse bazadde bamaama balina sayansi n'abasawo nabo akyabalemye okutegeera kyova olaba bo bankizo okusinga ku taata nazuula nina ekintu kyengenda okwogerako mu maaso lwaki tugamba nti abazadde tebasobya kigenda kaawo tugenda okulaba nti azze yenna akutegedde wenna ese ogenza okuyimirira awo nyoko maama woona akutegedde nga tonnaba nakutegeera kati otegeera naye era akumanyi oba okitegeera naye maama bino byonna byonna wajja nga akuza omwana ono alina byamuteekamu
kati byamuteekamu bye ngendo balambulira mu bucupa bwendeese wano kati bano be baana baffe akuzadde tolina kyolina ke kacupa kano kali very empty very light very delicate kibuyaga bwajjera asobola okukasuula yo mwana ono gwe maama constitutinga ebitundu 85 ku bulamu bw'omwana taata ye tabaawo taata ye ateekawo mbeera mwana kula bulungi genda kusaka fiizi genda teekawo mmere genda kukola biki kyova olaba omulembe guno gwonna gwonoonese si lwa bataata omulembe guno gwonna gwonoonese lwa bamaama bamaama balina ebintu bye mu baana waliwo kati bano omuze ogutandise ogwegugumulirawo nti omwana wange wa kiso oba ekintu ekyo waliwo kiwuliddeko abazadde abaana abo ab'ekiso balina engeri bagamba so omwana wange temukonako omwana wange wa kiso nina omwana wange kale n'akuza omwana nga talina kyamutadde munda amukuliza ku lubaya wa kiso mwana wange wa kiso takoonwako n'agenda ne ku ssomero n'abagamba nze omwana wange omunampuba mujja kulaba kakyakanvaamu okuba otya omwana wange omwami omu mutegedde oyo tetujja mwogerako kati mugenzi kati mugenzi kati mugenzi era mbalindaga pozi yali ani omwoyo gwe mukama agulamuza ekisaala kati abazadde ab'ekikula bwe bato tebabeera authoritative authority eno ekuyambako nnyo jjukira gwe oba olina obuyinza ku mwana ono gw'omanya omutya amakubo g'agenda okutambuliramu na butya bw'agenda okugatambuliramu na butya bw'agenda okugaggusa gwe maama taata lwaki sose ne mujja mu image eno tabeerawo nnyo awaka era nsiba mpulira abazadde bamaama ennaku zino bagamba nze maama nze taata kantunule mu kamera tosobola kubeera maama nga ate gwe taata tekisobokera tekiribaawo tosobola kuzannya paati taata gy'azannya era mpulira abakazi antabeerawo kankubuulire esi maama wo paati gye yazannya kitaawo tasobola gizannya ne taatawo paati gy'asobola okuzannya nnyoko tasobola gizannya mulekerawo okwerimba nakwefuulinga tosobola kuzannya byombi tolaba wano mutandika wano ng'ozadde abaana bo n'ofuuka single mother olugendo olabanga olutandika okwanguyira wano naye abaana bo batuuka egi ne bakulanga n'ebigambo jjukira toni ya maama ndalamu nnyo ku ya taata maama n'abagamba bane mukole kino ng'abaana batuuse mu egi ey'obutamuwulira kyova olaba abaana abo boonooneka si bonna katugende ne majority kuba kati be batubonyaabonya oba okitegeera abaana abakuze ne bamaama baabwe bokka batutulugunya batubonyaabonya ate bamenya entegeera yaabwe ebiseera ebisinga ebeera nnafu teyawulira eri voice eri authoritative commanding nti taata kyova olaba edda sinedda nezino ensangi zino muganya okukola bino taata wamwe ngenda mugamba ne batandika okukola ebintu ebyo omwana ono gy'akoma okukula atandika okunyooma ggwe maama ekitali ku taata ye nakyogerako ne wanera kankiddemu omwana akuziddwa kitaawe wanjawulo nnyo n'omwana akuziddwa nnyina n'omwana akuziddwa nnyina naye era wanjawulo n'omwana akuziddwa kitaawe esi kankubuulire bino ebintu obiraba abazadde babibuusa amaaso waliwo oli ajja okugamba nafuna omusajja nandekawo biki nakyogerako ne wanera kankiddemu weetaaga father figure mu myoyo gy'abaana abo kati oba togiyina weevumbule kyova olaba nsiba mbagamba kati ye omwami waaba akuziza naye omwana tebeetaaga mother figure kati kambabuulire kino omwana ono nti taata ye ali bw'ati fe abasajja tuba tukuza abaana tubakuza bwe tuti nze like kansobola obbabuulira nze nkuziddwa kitange era mwami Ssegawa Henry kutumirako nnyo omusajja oli yatukuza ayina enkuza gy'atukuzaamu ey'okuduumirwa mujja kola kino mujja kola kino mujja kola kino n'atambula n'agenda naye wallahi agenda okukomawo nga bikole naye ate waliwo abakyala bwe batyo bro naati waliwo n'abakyala bwe bato ku egi ki tonywa mu katono ku egi ki waliwo omukyala nga mujja kukola kino era nga wakomera wemuti wali we mugenda kubeera kambeko kembagambo mwedde mukimanyi mu bazadde mwenna abaana bakula ku myaka 4 kankiddemu era nkikugambe abaana bakula ku myaka 4 ddaga sinnakula ne bwe nawasa ekkerenda ligenda kuddayo ligwe ku lubaya myaka 4 lwakyana esi ku myaka 4
ekyasa mu Bible era kiwandiikibwa ekyasa bwe kiba kiweddeko awo omuntu watandika okweyimirira n'abeera family yes nti ayimiridde kyova olaba abantu abamu bwe babeera mu bufumbo bamaama bano babuyingiramu nnyo kweja emyanga tanaba clockinga myaka 4 baba n'authority ku bbo kuba bamanyi obwongo bamuba tebonnategeera esi obufumbo bonna bonna oba n'abaana bonna bonna okuzibwa tulaba change after a decade after 10 years after 10 years buli elapse ye bwejja mugenda mutandika okudiscovering ebintu ebimu kati ne kuno kugina emyaka 4 omuntu watandikira okulaba nti obulamu kati butambula bwe buti esi ngenda bawa example ya bino ebintu bulungi mu bitegeere tugambe katono yo mwana ambaye kambadizeyo katono omwana omuzadde ali very empty abazadde abasinga in modern world right now muwadde abaana obulamu bwe buti munaso ngenda kweza Soviet season muwadde abaana obulamu bwe buti obulamu bwe mubawadde mubasiisiitira Tony, wake up. You have to go to school. Please try to eat your food. Please, Tony, do this. Yeah, I'm telling you, that's why we are suffering with kids. Abana n'okunaaba tebasobola na kwenaza bwe buno obulamu bwawadde. Oli mu bwongo bwe kati katugambe bwe buno obwongo bw'omwana obusonsekamu bwoti. Please, Tony, you need to shower, please. Omuteekamu nanti kati bye bino. Omuteekamu serviette. Nayo jimuteekamu omusiisitirize tekimuprovoking abongo that I need to do this oba kitegera Bambi Tony please you need to shower you need to do this bwe bino byoteeka mu bwongo bw'omwana Serviette siina mazzi wano mba kubateeramu mazzi mwandibadde mulaba Serviette eno kyekolera brand badde nsaba onfundiyeko ku mazzi if it's possible oba kitegeera omuyiwamu bino neera n'oleeta Tony you need to go to school omanyi you Tony I work very hard omulaganga sente bw'ozijja ewala omwana tomukomandinga nti olina okukola kino olina okukola ebyo tobimuteekamu kasooke tudde ku age nga tunaba muteekamu bintu bino badde kambazeyo katono nti maama ono bw'ajja asanze omwana guno omwoyo empty yagutegeerera okoma ddi okutegeerera omwana n'otandika okumusomesa omwana kasita atandika okukula n'omulaba nga alina ebintu byakyalookeera egi katugambe emyaka 2 omulaba nti paasi ejja kumwokya kitandise okwavula omulagirawo nti paasi mbi osooka n'omuleka n'emwokya engalo zino n'atakwatako omugambye entogomuliro don't touch the fire ate biba bitegeera olwokuba biyinza okuba tebyogera don't touch that fire kuba alaba nti n'eddoboozi Tony etandise okukyuka tokwata ku paasi n'agenda n'akwata ng'omuleka n'emwokya definitely bwakwatako n'emwokya tajja kukiddamu olaba ekikola ekyo abazadde bano abateekamu abaana Serviette tebakibalaga tamuleka genda kukwatako yennyini yeyeesoosaayo akola atya maama ya actinga nga shield ku mwana omwana n'agenda okugwa nga agwira ddala mu kantu akaweweevu esi tuli mu mulembe guno mbw abaana bagwa mu bintu akaweweevu omwana tamanyi fiizi nti bamugobagoba abaana fees era ogenda okukola nga kerembika mu baana bebagoba fees nawo kadde yeewaka oba kitegeera omwana tamanyi mbeera yakubonaabona tamanyi mbeera yakustrivinga ekyo takimanyi maama gwakoze ekyo si taata era omulembe guno gufudde abalenzi bafudde n'abakazi oba n'abawala nabo bafudde lwammwe bamaama tuba celebratinga kyemukoze ekirungi mwebale naye temukoze kimala lwaki sanji zino kukyuka nga bwe nkutte akacupa kano maama ataddemu Serviette kati mu bwongo bw'omwana ngenda teka wano yes mu bwongo bw'omwana esi kankubuulire omwana gy'okoma omuteekamu ebintu ebyakaweweevu n'okkula nga awaganyala esi maama oyo alinanga ebintu byeyakkakanga nga tobyagala kati bye bikuyamba gemayinja gano gengenda okuzzaako kati bw'oba obulamu bw'omwana bw'obadde omuwanga obuwakaweweevu ensi ejja kujja ejja muyiwamu ejja kitegeera byonna bye wali wamuteekamu bijja kuba tebimugasa byewamuyiwamu bigenda kubeera bwe biti atewamu amazzi ensi olwo emutululamu kati byewamuyiwamu obiraba byonna byonna ensi yonna engeri gyegenzeemu kuba naye muteekamu ebyayo tebimugasa kiba kitegeeza n'eccupa eno osobola okuginyiga tebina ebimugasisa wadde naaka byewamuyiwamu tebyakola makulu mu ye oba okitegeera kati omuzadde ye
eyateekanga mu mwana we amayinja gamukosanga gakulubulanga omwana esi nnyoko bye yakugambanga you felt very uncomfortable at that particular time but was helping you naye yakikoleranga mu bulumi naye ng'akuyamba mu maaso eyo kati omwana ono amayinja gatuula mu ye era mazito tine bwe naayiwamu amazzi gano esi teri kigenda kukyuka ku mwana omwana mugumu already omwana munywevu obo kitegeera bwe nanyiga bwe nti ensi ne bwenejjanga emukoona emirundi 6 nnyina kye yamuteekamu oba kitabo kye yamuteekamu kinywevu kibuyaga ne bwanajja n'akunkumuka atya akacupa kutagenda kasuula naye omwana ono gozza oteekamu bino otandise omuwa obulamu obwoweevu tomulaze nti omuntu alina okukola tomulaze nti bannange tukeera ku makya ebyo byempuli agamba nti omwana wange alina mwana wange takubwa omwana wange takola kino omwana wange takola kino nabonaabona bwebwe obulamu abazadde ngenda babulako ebika 6 ebya parenting byebwe obulamu bwammwe obwana bwe mubawadde ebigenda obbamenyera ddala naate kyova olaba abaana kati babeekyusiza babakuba n'obulira akana gamba you please you're going to do this mommy don't tell me that trash I will slap you olawuddeko akana kwogera bwe katyo kati omwana agenda okwogera bw'atyo walina kimugema luli omugema otya maama alina engeri gy'agemamu omwana ono ng'amuleze akaana bwe kamuluma ebbeere naye akaluma otugalo takaluma mulundi gumu akaluma emirundi 3 oba okitegeera akalage nti kyekakoze kikolwa kibi oba okiraba naye abazadde kati kyo kye batakyakola nnaku zino ensangi zino abazadde bo balowooza nti bw'onoowa omwana obulamu obulungi ensi kwe kumwanguyira ensi si bwetyo bwekola era ogenda okulaba ne bwe guba musingi gutwala obuseera nga biyitirivu esi bwe bibanga ebiseera mu musingi bwe gutwala ennyumba eno okuyimirira n'ebeera ng'omu abazadde ebiseera ebyo babiyina ddala ebyokuyimpozinga abaana n'ateekamu amayinja jjukira nago gaba geetaaga obudde okussaamu omuzadde ono okussaamu gano amayinja kyamutwalira ebbanga n'okwerekereza tojja kunnimba nti okuba ebbaala maama tomanyi na mwana w'obutya bwe yasuze okomyewo otamidde wenna ogudde mu ntebe wenna bwebambye otyo omwana agenda akeera okuzuukuka tugamba gwe weebambye otyo omwana agenda akeera okuzuukuka ng'alaba maama atamidde yenna yeebambye lwaki abaana bano boonooneka abaana bano bagenza okulaba nti maama naawe maama byokola jjukira the apple does not fall far away from the tree asika nkubuulira abaana bano abakuziddwa mmwe abakyala mwekka balaba ebintu bye mukola n'omuwa essimu n'alaba n'abasajja b'okyatinga nabo ddi omwana lwabina n'okukwata ku ssimu yo ggwe maama ese obadde okimanyi omwana wo bw'aweza emyaka katugambe emyaka 11 myaka 10 tateekeddwa na kutuula ku buliri bw'oggwe nga maama myaka 10 ngala maaki oba okitegeera tateekeddwa ensonga lwaki esi kino kikuyambako to create boundaries era kanchogereko mu parenting tuyaje tuyita setting up boundaries omwana ddi lwalina okuddamu ddi lwatateekeddwa kuddamu ddi lwalina okukwata ku bintu byo ddi lwatalina kubikwatako you need to know all that kati gwejja emyaka omwana talina nakutula ku kitanda kyo myaka 10 myaka 11 ogenda waggulu tateekeddwa kwata na ku lugoye lw'oyambala oba kitegeera kino kikuyamba creating boundaries nti omwana wange alina wajja nti wano we wano ne wano we wano osanga obwana buli ku ssuuka z'abamama waabwe ze beegaseeko ne kitaabwe bwe buzooza olaba toziwa omukozi kuzooza lwaki oziwa omwana tosetinzeewo boundaries abaana bagenda kuzuula kondomu ze mumaze okukozesa afterwards omwana ne waba ayingira mu kisenge ekyo ateekeddwa okukonkona lwaki alimanye nti maama yes kino kisenge kya mami wange kya dadi wange naye nina okukonkona nga sinna kiyingira era mami waba tangratinze permission I won't enter bwaba gratinze permission I will enter oba okitegeera naye ogenda okusanga abaana nti abaana mubawadde freedom babasanze n'okwegadanga mwegadanga omwana akuba bukubirugi nayingira mwenna taata ali ku topu wa maama kuti oba okitegeera muli mu kwonoona abaana abasanga kebayita semanya roasted chicken wako kasitayiro okamanyi abaana basanze nnyo bazadde baabwe nga bali mu kaboozi ak'ekikulu kano abakazi kemuwanika amagulu muti abaana basanze nnyo bakadde baabwe nga bambi to be honest esi tulaba obwana buno okwonooneka tulowooza nti
gadgets ezibwonoonye n'abaana bano balina ebintu bino bye balaba esi kankubuulire ogenda okulaba nga kaboni y'omwana oyo ekwata nnyo okusinga abaana abo bategeera bazadde bamwe okubasinga bo okutegeera kwabwe esi omwana asobola okumanya nti bwe nnakola kino mami takyagala n'afuna engeri gy'agenda okikolamu nga n'okutegeera gwe totegedde oba okitegeera bo bagezi nnyo amanya nti kati mami wanaanyiize sijja musaba kino kintu ku ssaawa bweti oba okitegeera bo bategeera bo balina obudde obubasoma naye mwe temulina budde bubasoma olw'okuba lwaki bye mulina okukola biyitirivu bingi its very understandable naye esika nkubuulire input gy'oteeka mu mwana ono nga bw'olaba akacupa kano okuzitowa kwe kulina kibuyaga ne bwanajja n'ayitawo ne katagwa lyessanyu lyo kakiddemu katono input gy'otadde mu mwana ono ng'omulaba omwana kati azitowa omwana alina value mu ye nti ebintu byonna bonna abaana b'abantu abalala bonna bonna bwonoonese owuwasigaddewo yerigenda okubeera essanyu lyo ng'omuzadde gwe maama n'otaata naye oba okitegeera yerigenda okubeera essanyu lyo wateekamu much effort kuba esi ogenda okulaba obuntu buno buyitirivu bwatutta obudde omuntu okubussaamu naye kati gwe owa Saviet maama wange oyanguwa Peter you please you come and I shower you naye wali mwama ono waba agamba owuwo okujja okumunaaza jangu tugende tunaabe banaaba bwe bati kwata ekyangwe wekuute wano kola ki nga agezaako to demonstrate all that naye ate gwe oli wano you are babysitting okuuta bukuusi naye Peter wange omwana wange wakiso nze ali mungambira ku mwana wange akalenzi akamu byonna obyogera nako kabiwulira kagenda ku mubanne waako kagambe nti my mom loves me so much you will do nothing kyekigenda okuprompting omwana ono to get very spoiled n'okukola ebintu by'ekisiru kyova olaba abaana abo bwe bato tebakula mu ndowooza naye bakula emibiri n'osanga omusajja wa myaka 25 akyali waabwe myaka 25 let me tell you something omwana gwe bazze bateekamu values zino zonna omulenzi katandikire na ku mulenzi tasobola kubeera nga talina kyasobola kukola oba kitegeera buli maamu ekyabadde amuteekamu nti yamuzuukusa esi kankubuulire abaana ennaku zino tebazuukira ku ssaawa ze zimu ffe edda bwe twakuliranga nga maama waffe ne bakadde baffe baba basooka okuzuukuka naye kati ensangi zino abazadde basooka abaana okuzuuka mubaleka mbulire leka abaana babakaabye amaziga leka abaana bazanye pornography mukisasulire mukiwulire leka abaana batenudzi byonna mubigwana era nze bwe ndaba omwana akola ebintu ebyo byonna nze seewuunya ebyo waliwo agenda ogamba abamu twakuza abaana baffe bulungi you did not mbuuza lwaki ese olaba akacupa kano nga nakataddemu amayinja gagenda tandika okusala akacupa kano kalekeko markers munda right olwokuba badde nteekamu ebintu bino with a lot of force with a lot of pressure right bwe kanalekamu markers zino nti embeera ne bwenejja ng'eyuuza omwana ono alina ebintu byatagenda kukola lwaki olwa values ziri ze nateeka mu mwana wange nti embeera ne bwenetabuka emirundi 9 alina byatajja kukola tajja kwetunula olw'okuba embeera eganye tagenda kweyambula olw'okuba embeera eganye nedda naye Katonda owa Saviet embeera yino wano emukubye awotose amaze already okuwotoka byobadde omuteekamu obadde omuspoon feedinga amaze okuwotoka bwawotoka agenda kukola buli kimu kyayagala yegatte n'abasajja batamanyi muwendo oba kitegeera values wali olina okuyiwa mu mwana tewakikola kyova olaba esera ogenda okulaba nga abaana aboonoonese ba myaka gyaffe gino the millennials 25 22 23 29 abo be boonoonese tasobola kusanga muntu wa myaka 4 nga muzadde we katugambe right now ali myaka tugambe 7 abantu bazaala mu 8 abantu bazaala mu 7 tebasobola kukola they can't reason being baba kuza babalaga nti omuntu ateekeddwa okukola omuntu yerekereza okuza abaabwe nati ensobyawo bwe yava bo balowooza baali babanyigiriza nze abazadde mbakubiriza nkyogera kino because I'm a parent engeri gy'okuzaamu omwana w'omulenzi njagala eyawukaneko ku ngeri gy'okuzaamu omwana w'omuwala definitely diverse the approachment yanjawulo omwana omuwala awulira omwana omulenzi bwakuteekebwako mukono
yali physical oriented, definitely ali physical oriented. Omwana omulenzi ye oyina muteesaamu n'amaanyi. Lwaki? Kikuyambeko nti bw'anaakula oyinza obutaba n'amaanyi gamweŋŋanga. Jjukira omwana ono omulenzi bw'atandika okubeera n'eddoboozi wabaawo ebimuwaga ebirala. Ate ka mbabuulire abazadde abali eyo. Okyoteeka mu mwana ono waliwo ataakimugyamu. Ani? Ese olaba okuze maama obi yakuteekamu waliwo ababirwanyisa. Buuza baani ababirwanyisa. Ensi ebirwanyisa byolaba byosoma ne byowulira. Okitegeera ebiri bize ebirwanyisa maama kale olaba ng'ekitumamu kyeyagamba kituufu naye gwe olw'okuba olaba ebiro bikyuse noga tulina mikwano gyaffe twamanaigaba ekyalo olina amaalo mwana kumba alina engeri gyakuseseetula alina watu wali wakujja ku values ziri oba okitegeera peer influence byowulira ebyo byosoma ebyo ne byetulaba bitujjamu values ziri naye bwe ziba nga values mazima ddala zaali strong nti lyali jjinja eryatuula mwoyo ogwo ne lituula nti bwe bba ebyo ne we binajja ddala nga muzadde we yaplayinga role ye ng'omuzadde entuufu togenda kuseseetuka. Ojja kuseseetuka ng'omuzadde we ojja kuseseetuka nga muzadde we teyateekamu nnyo kimala nnyo kiri awo nga kyeyakola yakuteekamu saviyeeti ndowooza olaba ne gyeri ti embeera bw'enejja egenda kunyiga bw'eneekunyiga otandika okukola by'otandikoze olwo olaba waliwo omwana omukyalo omu yaŋŋamba mutabani we bwe yakula n'afumbirwa yabanenya yabagamba nti mwanjagala nnyo ne munnyonoona kyova olaba kati mbonaabona. Bazaddemu embeegayiridde omwana tomwagala. You don't deserve to love your kids. You don't deserve to love your kids. You deserve to take care of your kids and instill values to your kids. What's the difference? Okay. Esi bwe tudda mu kintu kya laavu kino kibikka bye tuteekeddwa okukola. Kyova olaba mukitaagingako nnyo nti love is blind. Ate nga kituufu bw'oyagala ekintu n'ebirungi bye wandibadde obikolera ebinaakijuna mu maaso tobikola. Oyagala ekintu n'okiwa bino ebiri wano ebya wano oba okitegeera n'okiwa soft landing ekitali kintu kirungi ekyo. Kyetaagisa nnyo era nkubiriza nnyo abazadde toyagala mwana ojja kumwagala eyo. Kyova olaba abazadde baffe kati abatutulugunyanga twalabanga abatubonyabonya abatulugunya tutandise kubaagala nga tukuze. Webale nnyo nze kambawo sitori yange ntono nnyo natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye naŋŋonzi ddala yanzaala. Fe twatembeeyanga obutogo nga tukuze nga tulina mu secondary ng'ojja kufumba nga tufuma mu woteeri za maama waffe nze ng'osanga nnyiga emmere nga nfukamidde nga mujja kugikola kuba maama waffe yatukuza atuteekamu kino ffe maama waffe yatulaga laavu yatugamba mulinga binnamatimbo temulina mabega n'amaaso ffe okumanya ekika kyaffe nga tukuze kyatuyambako okumanya ennaku yaffe ng'obudde bukyali nti esi twakolanga ffe nga nnyaffe atulangira ng'abagamba mujja kukola esinga ondabira wano nga nkuba empapula za sumbusa nga ninga omuwendo ate nga akugamba gw'omunaku tokoowa tebakulimbangako nti omusajja akoowa omusajja takoowa. Eyo nayona element maama waffe yagituteekangamu kukola nnyo obuteeganya. Nze era nze esi sirina mulimu gwe nneeganya ne bongamba nti daaga wayi waliwo akalimu wali ku Africana kakulongoosa ttooyi nyinza okuba nina empapula zange right tekijja kuŋŋaana genda gukolwa sino nga ziguvaamu akasente okusinga ogenda okubba. Lwaki ebyo byonna byonna bivaawa ku values mmange ze yajja nteekamu nze n'okwana nga ntya n'okwana nati ngenda kwana akawala kansange nga ndi muntamunzi kuuta oba okitegeera omwana bwitewo ku ssomero nga bunsanze muntamunzi kuuta naakwanawa era nze kyankaluubirizanga nnyo n'okwana olw'ensonga ezo. Abantu abamu ne beegayiriranga mamange ne bamugamba lwaki baana abalenzi bakuze lwaki tobaleka n'ofuna omukozi. Ffe maama waffe teyafuna mukozi
mama affe n'ebyobugaga byonna byalina essaawa zino fe abaterekanga ssente naye wallahi ogenda tereka ssente nga naye nga teekuleseewo temugenda zikwatako omukazi oli fe mama affe bwe yakoma okufumbira kitaffe ddi naye nga ogenda fumbira kitaawo ogenda kwoleza kitaawo oyoleze ne baganda bo bonna right bino byonna nzize mbifumiitiriza mu maaso eno byayamba nze tebyayamba ye byonna bye yali akola bye nalabanga ntulugunya nze biyamba nze oba kitegeera naye ng'akusange ng'emmere ekonye yakonywe oli ludda wa engoye tonnazo tezinnakala lwaki tezaakaze wallahi esinga ogenda kulya emiggo osule ne wabweru ate nga n'emmere gye wafumbye ogenda gitulako bw'omwogirye naye emmere y'abantu omusanvu gwe wekaweko gituleko weka ogirye oli omukazi yali nga mukambwe naye ng'obukambwe bwe bwayamba baana era teri mu baana be atali mukozi esife ekirabo nnyaffe kyatuwadde era kyatukubiriza ffe ffenna n'abaana be balina mubeere bakozi muleme kubba mama waffe yatugamba bw'ati bw'ofunisanga omwana w'abandi olubuto nja kujja nkugjeyo naye bakukwatanga ogw'obubbi kuba ku mwenna era yatugamba bw'ati saazaala mulema bwe bakukwatanga ogw'obubbi nja kuwayo bakwokya ebigambo byo gy'okoma bigamba omwana aba alaba nga talina wa wagenda kuliningira in case anything happens okitegeera aba talina gyajjukira nze nze nalinga mwegeneza nga ewali obuvuyo sibeerawo ekintu ekirimu obubbi nze sigenda kukibeeramu lwaki mmanyi mmange tagenda kumpolereza naye bino abaana bemugirira mubagamba leave my son alone I can do anything for my son. Thank you so much. I can do anything afuna leaning backbone to become very lazy nokukola ebikolobero. I can do anything for my kids. Owulira abakazi nga boogera with a lot of audacity. Abakazi mutuwonoonedde abaana. Nze sigenda gamba basajja nti bebonoonya abaana. Kuba tebabeerawo. Babeera nammwe mutuwonoonedde abaana. Ate n'ogenda okulaba ng'omwana ono omukuzizza omutaddemu bino ebintu byammwe nze omuyita trash ate oyagala abeera ekirungi. Bebana esi wegenderezanga nnyo wali olabyeyo batwereweddeko wali olabyeyo omwana gwe bakuzanga batulugunya abaana omwana gwe bakuzanga nga batulugunya tebamuwanga bulamu buno tebawanga mwana ono bulamu buno nza lwaki era bo balaba nga be bali very substantial in community right now. Ese omwana gwe bakuzanga nga batuntuza omwana gwe bakuzanga nga babonereza buli kaseera yakima amazzi bannaabala bali wali esense ekuba abaana be bakuliza kali ku lubeyo nga baba babysitting naye omwana ono gwe bakuzanga nga n'okugenda kusomera asooka kukima amazzi n'okugenda kusomera asooka kubafumbira asooka kunaaza banna asooka kukola buli kimu be baana kati abayimiridde ate esi kankubuulire ensi kati nkambwe etandise okubeera enkambwe ku muntu atali mutetenkanya omuntu atali muyiiya ensi etandise okukambuwala oba okitegeera kati gwe muzadde maama gwali eyo nsaba otandika okuwa omwana ono omuteekemu amayinja gagenda kumuluma naawe ogateekamu olumwa mama waffe teyatukubanga nti yali talumwa naye kwalinga kwerekereza alina kinene kyalengera kuba aba akimanya essaawa yonna taliiwo era gwe muzadde nange wenna ali eyandaba kino kankubirize nkugamba kino wa omwana ekintu ekigenda omuyamba mu maaso ng'atagenda kubeerawo nkya especially values zimuwe ng'atagenda kubeerawo nkya asinga tebakitegeera kinyonyi esi bazadde baffe bakoze ebintu right bazimbye amayumba manga aligayaza ateredde ewuwe n'amayumba ge agabapangisa iye kitanga alina byalina ettaka alina iye tulekeraawo okulekera abaana ebintu okusinga obalekamu obuntu oba okitegeera obuntu bwe buliwa obuntu bwe buliwa naye bakutundire namu n'ebijja ng'okyayokya omuntu najja tebanaba kutwala taata we yafa kiro tebanaba namutwala yali nga bamuziika the next day najja nga apuuza omusika aliwa
omusika okitege omuntu amangu ago n'omuntu andaba nakubugumya ttaka ng'omuntu oyo sigamba nti ali bubi ngamu ku baana balinamu ku ssente ezaddala naye ng'akulaga nti ne bino ayagala kubimanya bigenda bitya ese kankubuulire values kiri kankirambuleko katono abantu bakimanye bw'obuntu bw'oteeka mu mwana wo nti omuntu bw'akola ensobi yeetonda nti omuntu bw'amukola ensobi asonyiwa nti omuntu akola omuntu atya abantu abakulu nti omuntu afukamira omuntu abeera mwetowaze omuntu awuliriza obweggonjebwa tebulina kye bukujjako elementi ez'okuma okuziteeka mu mwana ye foundation ge mayinja ago gojja omuteekamu bino byonna byonna ebinajja zijja kubeera nnyongereza oba okitegeera nti omwana bw'akola ensobi n'arealizing agamba mami forgive me I'm very sorry oba okitegeera naye kati ne guno gwaka omwana okwetondera nnyina alabanga oba ayiye ki alaba nga tekijja wuwe but mami why should I tell you sorry kyekiri kyenagambye maama okukuza abaana yekka mu ntandikwa kiyinza kirabikanga ekyangu naye abaana bano gye bakoma okukula balina voice erina okuyingira waawo eyeddoboozi eri very authoritative. Mothers are not authoritative. Mothers showcase love and nurturing. Waliyo abakyala abakambwe. Waliyo abakyala abakambwe. Nange I have a parent I know. Bamuleta mutabani waye ayina omwana gwayagala agumwa. Ali bana balaba ali mukono n'abana abandi. Mumuteke mumusibe. Nanti kati kyoka kubulire. Yali mukambwe nnyo. Mange naye yali mukambwe. Naye kati takyali. Esituna kye tuyita ebiro. Otuuka ekiseera nga mama engejera kutreatinga mu ng'olina emyaka 15 si bakutreatinga mu kati. Oba okitegeera. Gatuuka amaanyi. Naye kati kuteesa. Empi nga zijja kuluma. Thank you so much. Naye kati kuteesa. Kati ajja kujja muteese buteesa. Naye nange muteesa batukole kino. Akuyite na maama ne saawa. Muteesa tukole kino olaba otya. Atuuse mu age bambi gamukeeye. Walibadde n'obuuza abantu. Oba okitegeera wandibadde n'okola bwe kitu munnange nno kiyamba. Bw'aba yakuyamba n'akuteekamu biri wansi nti omuntu abeera mwetowaze omuntu awuliriza, you are going to bend very fast. Naye bw'aba teyakikola mu ntandikwa ogenda kakanyala. Temamba tolina by'oŋŋamba. Oba okitegeera kigenda kaluba mukko. Ndeka ate otandise okulaba amaloboozi amalala amayitirivu amangi. Tokyalina gw'owuliriza kati. Kyekiri kyenkugambye nti waliwo point kw'otuuka nga eddoboozi ly'omusajja lyetaagisa. Nga liddo ly'amaanyi kuba eddoboozi lya taata jjo okukyuka abafudde nanti ekino ezakanki bagambe. Naye omuntu nga taata yafa mami n'asigaza abaana. Abaana akola atya? Waliwo abantu abamu nga omukyala n'asalawo aleme kuddamu kufumbirwa. It's okay there, it's possible. Bakojja b'abaana abo gye bali, right? Thank you so much. They can play the big role. Bakojja b'abaana abo gye bali. Bakambwe nnyo. Gye bali. Lwaki abaana abalenzi bano baba batulanga batwalenga wa bakojja baabwe? Tulina baganda b'abalenzi. Engeri gya omukono gwagenda oteeka ku mwana ono si gwe gumu. Gwogwo oguteekako yambadde gloves. Ye agenda beya naku na mwana mulenzi ono. Nti gwe basala ebyekwawa buli wiiki beerongoosa bakola bwe bati bakola bwe kine bwe kiti. Ye alina byatajja kubikako. Maama bw'aba abuulira omwana omulenzi avubuse tamubuulira byonna kuba ye mukazi. Naye ate kojjaawe kyajja okukola oba kitaawe nga waali kyajja okukola nga senga bw'akikola eno ku mwana omuwala. Basenga bannaye ensangi zino basenga b'ennaku zino kwonooneka. Bazibu nnyo. Bintu balowooza bintu bya kaboozi. Anti babi nnyo. No, va ne ku ekyo osangayo nga kati oba mu famire nga mami daddy nga oluusi family yali teyagala maama kati there is not that connection with your sengas okuza togenda nayo by the way. So we have a lot of ate nabo ne fitina kati yeeyongera osenga wakuloga vane ku ekyo
waliwo abantu abamu esi ababba n'enkata ku mikolo so esi waliwo story waliwo omukyalo omu yambuulira ali awo era kira yaŋŋamba yayina mukwano yagenda okwanjula bbaawe senga we yali mu mikolo gyonna senga bwe yabeera mu mikolo bukimu esi nali simanyi nti enkata kintu kikulu mu kwanjula senga yakwatagana n'omuntu omu ku ludda lw'abasajja bino ebatikkula enkata nga bayingira mu kidaala enkata n'agibbawo mangu n'agikweka esi enkata eyo kintu kikulu nnyo mu kwanjula bwe babba enkata bano ne bayingira obufumbo bwabwe mukazi tazaala bwe bayomba nebba naye lwali lumu omukyalo oyo n'agenda mu shopping mall emu agenda mwasuubula ebintu omukazi omukadde n'amutya n'agamba naye Beatrice nga ndaba olinga alina obuzibu nga omanya mukwano gwo oba okitegeera mukwano gwo amusuubulako emaali naye yalina edduuka ali nga ndaba nga olina obuzibu naye simanyi nti omuntu bw'akaddiwa aba alina byalaba ffe bye tutalaba esi ngamba nga ninka nga gwe nalaba gwe bakusibirako enkata esi nali ebintu by'okwanjula bino birimu obulombolombo bungi n'emmere koko kumbe era bwe yagendawo n'akigambako bbaawe naye ekyabayamba boy they used to record videos egy'emikolo bwe bityo nga omanyi mu recording emikolo n'agendako era omukyala ye kye yakola yasooka n'agenda ne ku ndago ne bamubuulira omukyala eyagitwala naye omukyala eyagitwala nga close friend wa famire yaabwe nga tebamusuubirizaamu kukola bintu bwe bityo oba okitegeera omukyala nga yeewakana agenda ka TV ku CD zammwe ezo mu recording afunayo ng'agenda alaba omukolo agenda okulaba nga omukazi oli yabba egundi y'omwana enkata y'omwana nga batuula mu lukiiko nga bamuyita nga omukyala ye abyesansabaga ng'agamba sengawo ye yabintuma imagine obadde emitambo gy'omwana egy'emikolo ate gwamu atamwagaliza senga ono yenga ensonga zaawa abaana be bo tebannayanjula owamwannyina ayanjula oba okitegeera amaka g'omwana gonna tabula katagasa lwekyo senga yali talina ngeri yonna gy'asobola kgenda kubba nkata eyo wabula yafuna muntu eyagibwa bakambwemuko kati oba olaba abantu abamu kati beekengera ne basenga bapangisa bapangisa emitima mibi oba okitegeera anti kati okiba temwagala abaana basindika eri gwe muzadde maama esi bino ebintu bino mbyogera sibyogera ku baana abaafuna embuto by accident byogera ne baana abeeteeseteese okubeera n'abaana nti bali mumaka bateredde esi kubanga tojja kunnimba ofunye ekirenzi kyambala bi crocs kyambala binigina kyambala obupale bukicupa kyambala damage oŋŋambe nti ogenda muzaalira omwana yabeerewo designer esi kankubuulire teri bantu bali very useless mu bulamu bw'abaana bawala nga buvubuka obwo ate buli mu bitundu b'emakindye kawempe simanya eno bwayise simanya wa esi those guys are very useless esi kankubuulire kino nakyogerako ne wanera I'm shaking tables esi kankubuulire kuba be bukyasinza ofunisa obwana bw'abaana embuto ne butalabirira mubatya olwokuba by those men yes esi kankubuulire ayambala amakoti esi kankubuulire kino kyanseezi zaabo okubalimba kintu kizibu nnyo okusinga bano esi nkikkiriza balimba naye kyanseezi zaabwe nzibu nnyo esi omuntu atunula obuvunaanyizibwa tabula esi kankubuulire I know you are dating them you are just dating them you are not married to them you know them tonaba kubawo tonaba bafumbira sekyo abasajja abo nawo gye bali batono yesa akuyamba buyambi ne esi toyina bwojja esi nze sijja kulimba omuntu agenda okutekinga care of your kid nga taata abe nga ayambala bwatyo azadde n'omwana abe nga akyambala bwatyo esi nze toyina bwokinimbira ekyo
kubanze mmanyize bwenti bwensuubira. That's a bit understandable. Esi kankubulira nze bwenti bwensuubira. Bw'ozaala omwana olina ebintu ebimu by'ogenda okwerekereza. Oba kitegeera. Tojja kunniima taata oyambala damage n'omwana naye ayambala damage. Esi ddala mu magezi gaago obuntu. Does it actually build sense? It doesn't. Oba kitegeera. Anga kisinza na kibyakola. So okusanga daddy nga muyimbi. Abayimbi baffe balaba bwana. Abayina enviri zaabwe. Nga they are good fathers at home. Bamba damage basiba bavuma n'ebigambo. Ayina ebiro mwagenda otuuka nga takyabikola. Kyekiri kyekugamba. Awasizza. It's understandable there. Naye ayina ebiro wagenda otuuka nga takyabikola. Ng'abaana bakuze. Agwa akankade. Ku example ya muyimbi ki. Waliwo abayimbi bedda. Waliwo abayimbi abamu edda we bayimbanga nga bambala obukete. N'olwokuba kati abaana baabwe bakuze tebakyasobola kubwambala. Esi kino kyenkugambye nti ebiro bituuka ekiseera ng'ebintu bye wali okola mu myaka egyo olw'okuba kati ozadde tokyalina kubikola. Olina obuvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okukola okuteeka mu mwana kati asobole okuzitowa. Bw'otamuteekemu n'azitowa ensi emutwala. Oza maama wa Sobi musanyufu. Pozi yafa. Oza musanyufu. Ku nfu engeri omwana we gye yafa amugolooza musanyufu. Teri kikyasinze kuluma muzadde era kantule mu kamera kino baana mwenki bagambe nga kukaabya muzaddewo maziga. Byonna byonna nsaba obikole wenna mu nsi yonna gy'oli mu kitundu kyonna gy'oli ku mulimu gy'okola. Abazadde tobakaabyanga amaziga ebabanga balamu. Ate esika nkubuulire njagala okola ebintu bino ng'olinga alaba muzadde waakulaba. Nti ddala kino maama bw'ansanga nkikola kinaamusanyusa. Taata bw'anaasanga nga njogera bino binaamusanyusa. Nze teri kintu kikyasinze kusanyusa maama wange nga ndaba ku kamera nga nvaamu amagezi. Nvaamu bino ku lulwe. Ye bw'atuulaawo yeeraba. Oba okitegeera. Naye buli muzadde buli bw'anaatuulanga ku TV bw'anaalaba ku social media nga gwa trending ng'oyambadde obukete. Bakuzaalamu we bakumansa wali bakuzaalamu we bakumansa wali. Esi tulina kye tugenda okwogerako abaana abazaala mu basajja abayitirivu. Maaso awo ojja kukiwulira gwa wekiva. Era muzadde. All the blame. Era esi if you're not ready to give birth, don't. You're not ready. Don't. Sigamba, nagamba. Please do not. Because let me tell you something, okuzaala abaana it's a full-time job. Olina okutuukiriza byonna omwana bagiyita na migugu. Ogwo musaala bagwo. Kuba bwe wali bwegadanga kasimanya roasted chicken, kasimanya kabuda pam, busitayiro bonna bwe wali okola obwo wanyumirwa tetwaliyo. Omwana wo mukuze bulungi alekerawo okutulugunya abalala. Kuba esika nkubuulire ze zino zi breeds ze batufulumiza. Afulumiza breed bweti egenda kugwa ku mwana w'abandi omukozi. Omwana w'abandi akolenga byakola takula. Era nze mbakubiriza bw'obeeranga n'omuntu nga tokula tambula omuviire. Kuba ali mu kubonyabonya gwe sooka otunuulire ewaabwe. Era nze esi kino siiba mbakubiriza n'abavubuka mwenna bw'oba okwana omuntu okwana ye. Sooka okwana ewaabwe. Kwana maama we mulabe ndeyisaaye yegenda okulaga ky'omwana kikyali. Okwana kuno simanyi bwa mu kutegeera muto omanyi omulembe guno gwayonooneka bw'oyogera eby'amagezi balina engeri gye babifuula kifuula nnenge. Okwana nnyina mugguleko omukwano. Motivational speaker mbolo. Okwana muli babuyabuya ne muwakana. Okwana maama w'omwana ono gw'ogenda okuwasa kikuyambako okumanya butya omwana okazi. Omukwana mu ngeri ki? Okumufuula omukwano tukwana emikwano oba okitegeera kikuyambako okumanya omwana ono engeri naate omanyi guno omulembe mukyafu muzibu oyogera n'amazzi omuntu n'ategeera kirala oba okitegeera tukolera abantu naye ate obwongo ate especially bannamawulire mutwonoonedde abantu n'atateekeddwa kwogera kazindala omukamuwadde. Abaana bali ku TikTok ku video bamwe be balaba ba YouTubers olwokuba katoba munoonya views. Leero kankolera abantu munoonya views mutuletedde n'abantu beteekeddwa kuwulira.
oba okitegeera tetuganye sente muzinoonya naye ate muyambe ne community gye muli mu kuzimba mboolesa abo njagala naawe ozaale omwana ka vidiyo nkamulage nga nayo mwoli nze nkolera abantu oba okitegeera okukolera abantu okuba pleasinga kirala n'okubayambako okukulaakulana mu bwongo n'okukula obwongo nakyo kirala oba okitegeera kasavu kanyama tetuganye kasavu kanyama yo tusome nje tuseke kakubu tetuganye ese okuseka ye tuseka but let me tell you something esinze buli bwenda abashare ya TikTok bweti mba mmanyi waliwo omuntu vidiyo gyagitutte waliwo omwana agenda ogigwako esi kankubuulire people still have your videos naye yasookera ddala kusha gye wasookera ddala okola but for you don't know bazina oba okitegeera bazina baziterese balinda okolemu slight mistake wecha etandika okuvaayo badia mujja kujja mpola nze magami mujjanga mpola oba kiraba nze mujjanga mpola so for me it's limited mbadde nkyakwogera ku okwana fuba nnyo okulaba nti family eno drawing closer olabe nti omuntu gw'ogenda odiiringa naye boye banyiiga baba batya kuba esinze bwe ntunuulira ewammwe image gye ndaba wano bwe ntunuulira ewammwe gwe gwendaba wano maama we engeri gye yeeyisaamu tuve ku bino ebitandise okumakinga bino byolaba ebikupeyusa you have the organic you just that you don't want to bring it out naye bw'obeera mu bedroom yo bw'obeera ewaka your organic you comes out isn't it nojjayo tira omuntu afukamira omuntu aba waata ajja kufamira ajja kukola biki you be yourself but here outside you can pretend isn't it era abavubuka bonna nsaba family muzikwanaganya kyova olaba abedda esi bawasanga maka tebawasanga muntu naye kana amakala nago tegakyalabika lwaki tegaki awo kati ebifo gye twaligenza okusinkana abantu atutyayo conferences bavusi babeta vusi webajja tetutyayo twagala genda ene wankudi festival ngiwulira egye tulaga so that's the problem nti twaligenzeeko eri kubanga kati wootuukira ogenda kati nga bamwita vusi obakola workshops zingeezo bawamba banitoni mutera baba bakaluba properties tetugendayo naye babayo abantu nati kati ese omanyi lwaki kibatiisa okugenda temunaba kusuula ki kyemwagala anti nze mmanyiyo omuntu wagamba nti 25 nati ng'olowooza byenfuna kumbe ugogera wano mu Serena buli lunaku nga bategese ekivulu and you pay it there you get but let me tell you something bw'oba olina kyoyagala you can opt to get it oba okitegeera ne ku mwana nakyo kito bw'oba olina omwana wo gwe kyoyagala abeere definitely you're going to put in the hard work input is equals work output kyoteeka mu mwana kyekigenda okufuluma n'oba tosasudde kati wallahi ojja kubeera emagombe osasule baana bangi nnyo mubataddemu bye mubataddemu input mujja kugira bayinza okuba kati talina effect yonna gye yakkozeeko naye oba wamuteekamu ekintu ekikyamu naye magomba ajja kujja kusende tubalabe bangi nnyo abatunda bazadde atundawo otewo neyimirira ye na nnyanja n'agatwala mu limbo oba okitegeera era esinze nkubiriza bw'oba toli ready kuzaala kwegatta kuleke no we got a responsibility nati waliwo ebijja okusobako waliwo abantu abamu nga bali fertile nga mugimu n'ebyolugambo nga ne bw'anaamiraka pure spam tejja kukwata definitely nga ne bw'anaafuna family planning emirundi emeka spam zijja kuyitako olubuto alufune there are very many oba okitegeera waliwo olinga oyo omubiri gwe oba okitegeera bw'oba oli fertile oba otyo ebyokuzaala byesonyiwe abakapa be bakyalabika bantu nga muli very exotic ennaku zino byemula byokka ebacyansi nno kakubuulire someone told me nagana tasobola kufuna lubuto nga tayagadde kyo kisoboka lwaki yakola statement waliwo omuntu omu nga yeemanyi ye nga batayagadde nga tayagadde kufuna lubuto era ajja dufuna ng'ayagadde gyebe bangi so kati oyo naaba alina amagezi tubeera omugezi ng'oyo omuntu gwe nkugambye waliyo omuntu omu ye asobola okugamba ate muna esi to be honest abantu bamanyi ennaku zaabwe ate naleta kuba n'omusawo naye banyonyola nalowooza babitegeera kati nno omusawo yeetaaga nakuzza
abantu bamanyi ennaku zaabwe. Oli agamba olubuto lwajja simanya nali mayindi mu safe days n'omuwulira ng'anyumya bujwanga ajejemba avulubana ati kamanyo si binnyo bimwamwamwa oba kitegeera toyina muvubuka bw'ogenda mugamba ate mukama laba bw'abakubye omuggo weebaka n'akasajja ng'olaba future nako togirina naye okugulu n'okuteekawo esi oba kitegeera noweebamba bulungi n'okkiriza ne kanika omusajja akateeke ku mutwe nga bwakugwa esi kankubuulire if you're not ready to have kids temubazaala tebaali basiru that first get married then have kids tebaali bazoole because they knew you're right. It's hard work. Era ogenda okulaba nga omwana omuwala myaka 25 alina abaana 3 mu basajja 3 n'olyoka owulira abubuya awo n'okuba omulanga abaana bamenya ebisajja ebyo bibi ebiki oba kukuniza magulu ago abaana abo tebandize tuve wano Douglas era katuve wano obubaka bw'ensembayo ngambagamba bwe buno ku baana I repeat work input equals work output kyoteeka mwana kyagenda ofulumya buvunaanyizibwa bwo omwana wo muteekemu amayinja wadde galuma omwana gatulamu agenda becoming uncomfortable asobole okuzitowa. We are not after quantity, we are after quality. I repeat, we are not after quantity. The huge numbers z'abaana tuzeetaaga twagala quality y'abaana omwana ng'ali quality nti olina abaana bo 2 tebatigomya ggwanga okusinga n'okubeera n'abaana 10 ng'abaana bo beegombesa ebyo tubikooye beera n'abaana bo 2 naye nga ddala beebo abasobola okwegombesa ensi naawe bakuweesa ekitiibwa weyise obi ku mukama oba omulimu on'ogusigaza agamba empisa tebazirya nga weyise bubi ku mulimu oba omulimu on'ogusigaza kyova olaba Ugandan abakozi b'e Kampala wano oba bannayuganda work ethics zaffe enfu abannakenya batusinga. Go to your research and see the ratings. Abannakenya bajja muno ne bakola business abandi bajja muno ne bakola business ezira outstanding fa bannayuganda gye tutasobola tetulina mpisa omwana omuyigiriza nti batuukira mu budde tokimuyigiriza ekyo what do you expect ne bwabeera nze ku mulimu ngenda kumugoba. What we were after now, it's about the quality of the kids, not the huge numbers that you are really having. Era mwegaddange nga mumanyi. Atakumira mpeera abankumira omulokozi. Twasiibudde bantu. Nanti bwento bwe mbasiibudde. Anyway, thank you so much okubeera naye nga nyongera bagamba nti tubeera wano ku Satellite Hotel Chanja Kisas Road. Kisas Chanja Road, right? Yeah, gwe jangu wane Chanja gwayagala hotel rooms ennungi ezakabi ate nga si za bbeeyi nnyo. Waba oyagala kwewummulirako, you feel like waba wokera ku Macha Douglas nga you feel like you want to be alone wakali okuwogana abantu nga bakuwoganidde wakaso jangu wano ku Satellite Hotel oyo mtu wakunyiza okusinga mukola ekintu jangu bakwana ku Satellite Hotel ojja kukera ku Macha ate balina Satellite Health Club ate they're not expensive. Yes, jangu wako mu gym jangu gendeko mu sauna jangu gendeko mu steam bath we massage bakunyigenyige ate kabeya akatono ate bano 2 3 discount kabao so jangu wano ku Satellite Hotel enamba zabwe ziri awo jangu weyagale jangu munyume buffet yabwe enkolera era luva ku kamera esangulireyo buffet kuba Sandi sokola omubiri. So Satellite Hotel Chakabi jangu Satellite Hotel Kisasi Chanja Road. Mbera esi thank you so much abalabi baffe abatwagala obulungi abatwagala ebyaddala naye nga naddala nganze ntumirako mama wange omulungi thank you so much daddy wange omulungi sister wange omulungi bwe bali nnyo kubeera nga ate mwe ba number 1 fan basinga okulaba show zino naye batwagala nnyo bambi thank you so much love you mommy love you daddy love you my young sister n'abalala bonna mikwano gyange gyonna emirungi abatwagala manyi kirungi nnyo okubeera n'abantu batwagira abatwagala twongera bagamba nti abatwagala nga tumaze okuvaayo tubaagala naye ate si nnyo twagala bali abatandika naffe ennyo kitegeera so abatukkiririzaamu from the start so bamwe bala nnyo abeekumira ku mukutu guno nyongera bagamba bamupipa kweno channel please subscribe like nga comment nga share nga teweerabira nyiga kadaako so video gyo tuteekayo
obwomu kwabo abasoko gyerabira noba nga ate tebakunyumiza bunyumiza ebintu bino wabula gwe n'obyerabirako n'oyiga wano ku SC tubeera twense we inspire we encourage we motivate we educate okitegeera we entertain naye ebiseera ebisinga we educate okitegeera tuliwo ku educating abantu tuliwo okulaba nti you people obulamu bukyuka okay we inspire here twaga kola ngo obulamu bwamwe bukyuka nga temusigala kyekimu so bino ebintu abamu tebabibagamba naye bajja ne bibagamba oba oli ngo ina abaana obulamu busobola okukyuka yes the earlier the better abalina emyaka musobola okukyuka abalina abaana nga bakyali baana bato tusobola okukyusaawo ne tuba nga te obulamu butambulira ddala bulungi nsigala nze Nabulime Esther wano ku Atalk with SC ku S Media Uganda ate nga Brian yabadde ku camera thank you so much.